Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo, ensonda ziraga nti amagye aga Uganda People's Defence Force aga UPDF gasazeeko campus eziwerako mu bitundu mu jangoozi mu bibira bya Democratic Republic of Congo. Jukira nti no mu ntandikwa y'omwaka guno amagye 10,000 gaayibibwa mu Democratic Republic of Congo oluvannyuma lwa gavumenti ya DRC okukola endagaano ne gavumenti ya hano mu Uganda kuyiwa amagye aga UPDF ogenda okulaba nga gafuukuza abayeekera ba ADF abagenze maaso n'okubanga bamalako baliisa akakanja gavumenti ya DRC saako ne ya Uganda. Babayiwa mu bitundu ebya Bunia saako ne Ituri. Ebyo nno nga bye bisuubibwa okubaamu abayeekera bano aba ADF. Kati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo saako ne mu UPDF nga tuyita mwogezi wa UPDF Charles Mageze saako ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba bagamba era banokaanya batangazibwa nga bagamba nti nno ekiro ekyakeeseza olunaku olw'omukaaga saako n'olunaku olw'okuna amagye aga UPDF gasalako enfo za ADF ey'omu jangoozi mu bibira bya Democratic Republic of Congo era kigambibwa campus ez'abayeekera nnyingi nnyo zimaze okuba nga zisalibwako era ne famire z'abayeekera zonna zimaze okuba nga ziwambibwa n'amagye gano aga UPDF. Kitegeeza ki? Nti campus nnyingi nnyo ezigenze maaso n'okuwambibwa mu kaseera kano ez'abayeekera era bagambye na achievement y'amaanyi nnyo gye bakoze, development y'amaanyi nnyo era balaba ng'omuyeekera bamulinnyidde ddala ku nfyete gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa nti abayeekera ba ADF abasoba mu 1,000 saako ne mu 1,500 be baakagenda mu maaso n'okubeera nga battibwa mu kyango olutalo luno oba abajaasi ba UPDF bayiibwa mu Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga babafuggaza akabinja kano jjukira nti nno waka ADF kabinja ka basiraamu Islamic group egenda mu maaso n'okubanga emyaka n'emyaka emaze ng'egenda maaso n'okukola obulumbaganyi mu byalo ebisinga ebiri mu Democratic Republic of Congo saako n'ebyo ebiri ku border za DRC omwo mw'ossa n'ebitundu ebimu ebya Uganda era enfunda eziwerako tulabye nga abayeekera ba ADF bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi ku border kuliraana border awo mu territories eza Uganda era nga tulaba nga gavumenti ya Uganda ebadde ekola bwezingirire ng'eyita mu ggye erya Uganda People's Defence Force okusobola okulaba nga balwanyisa abayeekera bano obutateekako obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Kakati kino nno kikulaga nti nno obulumbaganyi buno obugenda mu maaso n'okuba nga bukolebwa oba ADF jjukira nti nno babadde balwanagana n'ebibinja by'abayeekera ebiwera mu 3 mwabaddemu ekyakoddeko naye ekibinja ekimu ekyaba M23 kyo kigenda mu maaso n'okuba nga balwanira ddala revolution bagitadde eri mu Northern Kivu kyokka ate bano aba ADF bo bagenda mu maaso n'okuba nga basalako ebitundu ebya Bunia, Ituri mu province ezo zonna nga bagenda mu maaso n'okuliisa gavumenti akakanja gwe mukwano gwange ya DRC. Kati amawulire agava mu nkubo galaga nti no territories eziwerako zibadde beewanisa abayeekera bano eziri mu jjango mu bibiri eyo ebikutte enzikiza bwe babadde bagenda mu maaso n'okwekweka amagye gano aga Uganda People's Defence Force gasazeeyo era ne gasalirako ddala abayeekera bano ne famire zaabwe zonna ne babakwata abasinga era kati gavumenti erangiridde nti nno kati omuyiggo gwetandise mu operation eno gye bayita Sujju bagamba nti baagala bagikolere ddala basobole okulanga bamalawo abayeekera bano aba ADF mu territories ezisinga mu Democratic Republic of Congo kubanga mwe basinziira okubanga bateeka ku gavumenti ya DRC obulumbaganyi saako ne ku gavumenti ya Uganda nga bagiteekako ne gavumenti y'eggwanga lyattu Uganda. Emyaka egiwerako decades eggwanga lya DRC lizze likolebwako obulumbaganyi bwaba n'abayeekera. Jjukira nti n'ebyobugagga biyitirivu ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kati obubinja bugenda bwetondawo mu matwala agasinga nga bagenda mu maaso n'okulwanira ebitundu ebiriraanye eby'obugagga nga emu yaabwe yakuwamba bitundu territories ezo ezirimu eby'obugagga nabo basobole okuba nga beenogera ku nnusu so kijja kubeerera nnyo kizibu nnyo
eggwanga erya Democratic Republic of Congo ogamba nti no litebenkedde terikyalimu buyeekera olw'ensonga nti n'ebyobugagga tebiyinza kubanga babirekera gavumenti ya Democratic Republic of Congo nga bo bagamba jjukira nti no DRC ggwanga ddene nnyo liyinza okuba nga ligatta kyenkana wetubala ensi ezaali zikola East Africa gye buvuddeko emabega ensi 3 Uganda, Kenya ne Tanzania byandibanga ate DRC eyinza okuba nga ezigatta zonna omulundi gumu. So ensi nnene n'ebyobugagga bingi nnyo, so obuyeekera kijja kubeera kizibu nnyo gamba nti nno bujja kuba nga bukomekerezebwa mu kuseera kano. Oli ku UG Updates TV kosinza olubanga otuwuliriza gwe tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, mbaagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo mweraba.